Excellence Kyagulanyi Ssentamu, Oweekitiibwa Lewis Lubongoya, Oweekitiibwa Ssenyonyi, NUP Fraternity, abaana b'enkyukakyuka mwenna muwulire ebintu bino. Gurupu ya Museveni ey'omunda eri ekwata ekintu bweti nga batudde ne bateesa yino resolution Kabejja yino wulira ekintu kino be bakibuuliddeko abamu omukulu wa NTV, omukulu wa NBS ne Inter-Religious Council, ba leaders ba Inter-Religious Council, NBS ne NTV bali wero prepared okukitambuza. Kikino olwo bwe banaamala bagenda kikwasa bakasuku bo tebannakibabuulira ba YouTubers abo ba TikTokers bakitambuze. Kiriwa kikino legitimacy syndrome gwe munanga awuliriza. Wulira Museveni ekimugoba awulira sanctions ziwuuma zijja, awulira ataaka, awulira okumukima ng'owe Venezuela, ali vulnerable nnyo. Kebera Museveni kati bw'aba atambula asiba enguudo ezi, luli abadde asiba lumu kati asiba ezi olugenda n'oludda, takyagala kuyisinganya na muntu. Wulira wakati mu kuzannya okudojinga okusiba international community okubeera involved nti ennyindo zaayo ziyingidde Uganda, kati ayagala kuzidojinga n'okuzibypassinga n'okuziwuddiisa n'okuziwugula. Simba enatembeya mu stone. Ennyindo za UN simanyani ziyingidde mu ggwanga Uganda ziri ziti ziwunyiriza buli kantu. Wulira Museveni bwagenda okukilandinga. Bateesezza Inter-Religious Council ne ba Museveni bagenda kuggulawo Bank of Uganda. Bajjeyo kyonna ekisoboka. Inter-Religious Council yo yakuttedde kunje. Kirimu Inter-Religious Council, kirimu Museveni gurupu eyo ennene eyo eya waggulu eyo gye bakola naye ebikolobero, mulimu byabakama. Kakati Inter-Religious Council bagenda kupolota abantu aba Oweekitiibwa Lewis Lubongoya n'Oweekitiibwa Ssenyonyi okubawa kyonna kye beetaaga mu nsi wano. Bapolote His Excellency Kyagulanyi ave Luweero ateke wansi ebikola akomewo bateese, akomewo akkirize ekintu kino kigenda okukolebwa kiri luddawa. Byabakama tateekangayo result neegi ku mitimbagano. Byabakama agenda kuvaayo akole press conference yeekyusa agambe bannange ebyuma byawaba. Waliwo abakwata mu byuma ebbanga lyembadde nsirise, wali etteeka lyali limpa obuyinza kulangirira mu ssaawa ezo. Bye nali ndina byebyo simanyi ali yayingira mu byuma. Naye ekyamazima ebyuma bwe byamaze okutereera byaleese results entuufu kuba mbadde nga nkyabikolako. Obululu bwe nalangirira nti bwali bwa NRM ne Museveni, obululu bwali bwa Kyagulanyi Ssentamu ne NUP. Enduulu walalalalalalala amakubo gajjule wol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 o era twabagamba byabakama alangirire His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Muwulire biringa ebitakkirizikika. Byabakama bwamala okulangirira His Excellency Kyagulanyi Ssentamu bwe paba, UPDF eveeyo bagambe bwe kibanga bwe kityo nga alangiridde bw'atyo nga bw'agambye fenga Armed Forces, UPDF ne Armed Forces fenna tugenda kukumba president yenna atuweereddwa. Okitegedde? Kati Inter-Religious Council etandika omulimu.
epolote Lubongoya ne Rope esigi ne Rope babagambe omusajja mu mujje yeruwera je NRM government yonna eveyo awo mulimu gutandike ku ma radio gutandike mu ba tiktokers okupika His Excellency Kyagulanyi congratulations biki enduru zivuge akomewo okulada oshegedde mbu bwaba ali mu Uganda oba bwaba ali bweru wa ggwanga nga yafuluma kubanga basubira okuba kati tebakyamanyi waali byonna bituufu ali bweru wa ggwanga ate ali mu Uganda kati wonna waavira yaveeyo era oluvannyuma lw'okumulangirira bamuwa obukuumi buno bo asula nabo mu buliri tutegeerere ddala ono omusajja afuuka amasuuka afuuka ki kuba tujja kuddaawo ng'omusajja afuuka ekintu mpewo ayita mu kamooli nedda ayita mu kamooli kati eno security yakumukuuma asula nayo mu kisenge tumulabire eddala engeri gy'akyuka bw'ati n'afuuka bulangiti n'ava mu bulangiti n'afuuka akantu n'ayita mu kamooli n'atema kwagamba afuuka ensiri otyo kati president aveeyo NRM ekkirize egamba ate munnange ffe tulere emirembe wano Electoral Commission bwebanga erangiridde ffe katulabe ekiddako nga ekibiina naye at the moment tukyagenze ne chairman wa Electoral Commission byalangiridde owulira bulungi His Excellency aveeyo eruweero ajjeyo amagye ajje munnange mutandika okutegeka oba emikolo oba mukole mutya awo simanyi bwe mugenda bikola kati bw'amala okulabikako bw'ati nadda kuladda bwe mpaba Museveni ne ttiimu ye bafayiringe omusango anti kugoberera amateeka bagoberere bafayiringe omusango nga bawakanya Electoral Commission byerangiridde era basinze nnyo okutigiinya akawaayiro aka biometric simanyi teziri mu mateeka simanyi tezikola biki awo bagenda okutwistinga nga bakulembeddwa Kiryowa Kiwanuka Karugire Bigirimana awamu ne Kalemani musirike banne tugenda mpola leero tugenda keesa wano bakole ki omusango gutandika okuwulirwa omusango bwe gutandika okuwulirwa Nzeija Chief Justice Karugire mukodomi wa Museveni Kiryowa Kiwanuka lawyer wa Museveni ate jjukira ye Attorney General Kalemani ne Bigirimana ne ttiimu yonna nga bwe banaagironda naye bano be batudde ku pano y'amateeka engeri gye bagenda okikola kati kooti eramule bweti mugende mu dialogue mugende mu dialogue oba mukole government of national unity unified government kubanga okuddayo okulonda sente teziriiwo oba muddeyo mulonde ku options esatu ze bagenda okuwa kooti ewe directives esatu dialogue government of national unity okuddayo okulonda wakati wa NRM ne NUP in the process Kyagulanyi bamu assassinating in the process His Excellency Kyagulanyi abeere assassinated badiringe ne consequences abakyala tugende enewa muddangamu